السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza ekitiibwa Allahu Jalla wa Ala akyawaniridde entunusi zaffe okubanga zikyakuba bulungi nnyo. Tumusaba tabaraka wa ta'ala asokusaasira n'ebyingira n'emirembe ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Naam, tugenda kweyongera mu maaso n'omusomo gwaffe guno ogwa yasarna. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Enyukuta eno twagambye tugiyita zai. Tugiyita tutya? Zai. So si zaliye, tugiyita zai. Eyokubiri eno tugiyita ra'u. Tugiyita ra'u. Tugiyita ra'u. Tugiyita ra'u. Then tuyina zai. Era yemu eno zai. Then eno era yemu neno bagikomezaawo tugiyita ra'u. Tugiyita tutya? Ra'u. Tugiyita ra'u. Eno zai. So oyina okwawula wakati wa zai ne ra'u. So ensonga waki bagizeemu emirundi mingi ku layini eno. So tuyina zai ra'u. Zai ra'u. Ukitegedde? Then zai. Kati bakuwadde eno twagisomyeko olunaku lwejjo. Tugiyita dhal. Twagambye eva wansi w'amannyo ng'osizaawo akalimiko akatono kano ka tip noga dhal. Okay? Tugiyita dhal. Toluma. Ate kati eno yemu neeno eno mpandiika yanjawulo kweno naye nga nnyukuta yemu. Era ojja kusanga neeno ra'u nga bagiwandiise bwe bati naye nga tebataddeeko katonyeze, kubanga ra'u teba naki na katonyeze nga zaayi. Okategedde? So jaggisanga nga ra'u naye nga tena ki katonyeze ngambe eno. So kati eno bogisanga ngina kadoti kano tugiyita zai era yemu neeno. Ukitegedde? So tuyina zai then dal. Tugiyita dal. Then zai. Then sin. Twagambye eva wansi w'amannyo. Sawo katipiko gambe nti sin. So si sini. Ukitegedde? Naam, sin. Naye ne bw'ojogera n'emwa tegikola ki? Tejenyenyaamu wadde. Tugiyita sin. Tugiyita tutya? Sin. Erina ka W wano. Naam, tugiyita sin. Then zai bagikomezaawo. Tugiyita zai. Sin. Ra'u. Tugiyita ra'u. Then sin. Then tha'u. Ukitegedde? Tha'u. Twagambye eva mu kifo ekimu ne dhal weva. So kati eno tha wansi w'amannyo teekawo akalimiko nga tokola ki nga tolumye lulimiro. Ogambe nti tha'u.
tha'u tujita tha'u then eno etuyita sin twagirabidda sin zai bagikomezaawo zai yechi tujita zai then eno etuyita dhal eno yanjawulo neno yani wabula nti empandika yeno lanti yanjawulo kweno eno eringa greater than sign batenano kasonda naye eno laba ngino wansi kasongola ne kakamuko wansi eno ate kansuwe kali so ntujita dhal eno zai sin ekomyewo nayo tujita sin alifu tujita alifu then ra'u then sin ekomyewo sin jim twagirabyejo tujita jim zai ogirabye zai ta'u twagambye nti nyukuta eno tugiyita ta so si ta eno ya taata naye ta mabega w'amannyo teeka katipuko ogambe nti ta ta'u then eno ekomyewo nayo twagirabye ejjo tugiyita ha'u twagambye ya mukka ha'u tugiyita ha ngemba tabikola kiweta ha'u kitegedde then dal ba'u zai naam ze laini zaffe ssatu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhir tugenda kutandikira wano insha allahu taala mu lesoni yaffe egenda okuddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.